Okutandikira mu ssaza Mahogola Ministry y'ebyettaka ebizimbe n'enkulaakulana y'ebibuga ewandiikidde omuwandiisi w'akakiiko ak'ebyettaka mu Uganda ng'esaba okuwaayo ekyapa ky'ettaka ery'Obwakabaka eky'embuga ey'eggombolola ya Ssaabawaali Mijwala kisobole okukyusibwa kizibwe mu mannya ga Kabaka wa Buganda. Omusasi waffe Omulangira Jime Sekabiito yalina ebisingawo. Mu bbaluwa John Kaluhanga ngono Commissioner avunaanyizibwa ku kuwandiisa n'okufulumya ebyapa mu Ministry y'ebyettaka ebizimbe n'enkulaakulana y'ebibuga ategeezezza nga bwe baafuna okusaba okuva ewa Ssenkulu wa Buganda Land Board nga ekyapa ekya mayiro ekiri ku Broko 83 Ploti 2 Mawogola bwe baagala kikyusibwe kiteekebwe mu mannya ga Kabaka wa Buganda kive mu ga Uganda Land Commission. Commissioner Kaluhanga John annyonnyodde nti mu kiseera Obwakabaka bwe bwaweerebwa ekyapa ky'ettaka eryo kyakyusibwa ne kiteekebwa mu Uganda Land Commission so nga kati ettaka eryo lye limu ku eryo President Museveni lye yaddiza Obwakabaka era Pulezidenti yennyini awamu ne Kabaka ne babaako n'endagaano ze baateekako emikono. Kaluhanga asabye omuwandiisi w'akakiiko kano okubaweereza ekyapa ekyo kikyusibwe amannya kiteekebwe mu gannannyini kyo nga ono ye Kabaka wa Buganda kubanga ettaka eryogerako awatali kubuusabuusa lya Bwakabaka. Ettaka lino waliwo omutuuze Benoni Bulola Kuteesa azze ng'alikayanira ng'agamba nti lirye era yafunako n'ekyapa jjo ly'abalamu komishona ono kye yayita akisaziweemu olw'ensonga nti yakifuna mu Mankwetu era ono yalabula dda ab'akakiiko k'ebyettaka essembabule nti baakola nsobi nga bayita mu Mankwetu okugaba ettaka lye batalinaako obuvunaanyizibwa. Nze Jime Sekabiito ku lwa CBS wano e Mawogola. Ate mu ssaza Kooki gibadde Emiranga na Biwoobe ng'omulambo gw'omwana Charles Semyalo ateeberezebwa okuttibwa mu ngeri ey'entiisa gukomezebwawo era omuduumizi wa poliisi era yalabudde bonna abaatwalira amateeka mu ngalo okukikomya bunnambiro. Omusasi waffe Sozi Ssekimpirwazi yalina ebisingawo. Gibadde Emiranga na Biwoobe ku kyalo kino eky'Empunge mu ggombolola y'Ebyakawunda mu district ya Kai. DPC Joshua Kananula bwabadde ng'akomezaawo omulambo gw'omwana w'emyaka 2 n'ekitundu Semyalo Charles agambibwa okuttibwa mu ngeri etaategerekeka. Abasawo mu ddwaliro e Masaka okuli Dr. Senyo ne Dr. Kalevu be baakebedde omulambo gw'omwana ono era ne bakola alipoota egamba nti omwana ekituufu yattibwa buttibwa kyokka nga waliwo n'obutundu obumu ku mubiri gw'omwana ono okuli obugere n'obugalo ebibadde byasalibwako. DPC Kananula Joshua alabudde abatuuze ku nteekateeka gye balina ey'okutwala amateeka mu ngalo n'agamba nti kino kibi nnyo. Kinagikola nti mu nnaku nga 3 zetukubye amabega abatuuze ku kyalo kino ekyekasiika era mu ggombolola y'Ebyakabanda bakkira amaka ga Mikayiri Bakaluba amanyiddwa nga Kimiita ne basaawasawo ebitooko byonna okumwonoonera ennyumba nga bagamba nti yali alina kyamanyi ku kufa kw'omwana ono Semyalo Charles. Era poliisi yavaawo ng'ekutta abantu 2 okuli Paulo Kirembeka awamu ne Maliko. Kansala w'ekitundu kino eky'Ebyakabanda Sebalinde Umaru avumiridde ebikolwa ebyakalogo kalenzi ebitandise okubalukawo mu ggombolola n'Ebyakabanda. Nze Sebalinde Umaru kansala w'eggombolola n'Ebyakabanda mu Rakai district nvumirirwa ekikolwa kino ekyakoleddwa abantu bano naye tugenda mu kkooti tusobole okubeera ntufuna obwenkanya n'abantu be mwenna abeerimbika mu busawo ekintu ekyo kyemukola kikyamu nnyo ekyokusaddaaka tekiriyo tubivumirira. Nja kwebaza DPC w'Erakayo mwami Joshua Kananula yatuyambye nnyo mu mbeera zino okuba zaatandika okukwata abantu bano mwebaza nnyo ne tuvumira ne kuvumirira embeera eno eri mu ggombolola yange y'Ebyakabanda. Kwa CBS FM nze Sozi Kimpirwazi Rakai Kooki. Ate okudda wano embuga ng'ebulambala okutuuka ku misinde egy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka egigenda okubaawo ku Sande eno, omubaka wa Paalamenti owa Mawogola South Goleti Namugga asabye abakulembeze bajjumbire enteekateeka ey'emisinde gino nga bagulira abantu baabwe obujoozi n'ekigendeerero ekyokulwanyisa Mukenenya. Omubaka Goleti Namugga bino abyogedde agula obujoozi obw'emisinde gino wano ku mbuga enkulu ey'Obwakabaka bwa Buganda mu Bulange Mmengo. Omubaka Namugga agambye nti kijja kuba kya buswavu eri munnabyabufuzi yenna atawagira enteekateeka ey'emisinde gino ng'ate mikulu nnyo mu kulwanyisa Mukenenya naddala wano mu Buganda ne Uganda yonna okutwalira awamu. Kino fenga ab'omu Uganda n'Abaganda kitukakatako okulaba nga baffe bw'aduumira ate ffe tulina kugoberera bugoberezi. Nkubiriza ababaka bannange bonna ba Paalamenti naddala ab'e Mawogola mujje tugulira abantu baffe emijoozi kubanga mukimanyi nti okudduka is an exercise ate ya layisi nnyo. Ssaabasajja atukubiriza okukola ddoiro
tukuume emibiri ate n'ekya tugenda kudduukirira bannaffe abalina obulwadde bwa mukenenya so mbakubiriza mujje tuwagire emisinde gya Ssaabasajja tusobole okugatta ettaffaali ku ggwanga lyaffe. Musaza Buddu akulira oludda oluwabula gavumenti mu Paalamenti Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba akunze abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu bonna mu Buganda bateeke mu mbalirira zaabwe omutemwa ogw'okukwatirako amasaza mu kutumbula emirimu gy'Obwakabaka. Omusasi waffe Toomusange Kayinja abadde ku mpimpinga okutwakunkumula. Okukunga abakulembeze b'enkiiko ez'ebitundu Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba akukoze bw'abadde akyalidde Ppookino Jude Muleke ku mbuga y'essaza ly'e Buddu eri mu kuddaabululwa mu kiseera kino n'agamba nti omulimu guno si gwa Ppookino wabula gwa bannabuddu bonna bw'atyo n'abakunga okwegatta ku Ppookino mu kuddaabulula embuga y'essaza esobole okuggyayo obulungi ekitiibwa ky'Obwakabaka. Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba asabye abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu mu Buganda yonna gye bali okuteeka mu mbalirira zaabwe omutemwa ogw'okukwatirako essaza lyabwe. Mirimu egikolebwa obuteerabira kuteeka mu emitemwa egy'okukwasizaako essaza mu mateeka tewali kibagaana n'akamu kuteeka mu mbalirira zammwe omutemwa ogw'okukwasizaako emirimu gy'essaza. Tewaba bumenyi bw'amateeka era tubasaba mubeere batetenkanya nga bwe muyiye ebirala byonna mu mbalirira okunywa caayi okukola ki n'emirimu gy'Obwakabaka mugiteekeko ebimu bikendeezebwe kubanga emirimu gy'Obwakabaka bwe gitambula ebintu bingi namwe bye mukola bivaayo. Tubasaba mukwaseko Ppookino era Ppookino musuubiza okubaako engeri gye twogeramu n'abakulembeze abazi gavumenti ez'ebitundu okulaba nti emirimu gyaffe gitambula mu ssaza. N'ekisembayo ky'ettiimu y'essaza mu kafubo Oweekitiibwa Mpuuga kabaddemu ne Ppookino Jude Muleke wabula nga tekakkiriziddwamu bannamawulire boogedde ku nsonga nnyingi ez'okulaakulanya essaza lino ery'e Buddu era mu nsisinkano n'abamawulire oluvannyuma lw'akafubo kano Oweekitiibwa Mpuuga asiimye omulimu ogukoleddwa Ppookino okugogola era n'okuddaabulula embuga y'essaza Buddu n'agamba nti Ppookino Jude Muleke nga ssentebe w'amasaza mu Buganda buli ekigenda obulungi mu Buddu kisobola n'okutojjera ne mu masaza amalala. Awaddeyo ensimbi obukadde 5 okudduukirira ttiimu y'essaza ly'e Buddu ey'omupiira. Ku lulwe Ppookino Jude Muleke yeebazizza nnyo Oweekitiibwa Mpuuga okutambulira wamu n'obukulembeze obw'essaza ly'e Buddu. Toomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Ate musaza Kooki essaza Kooki lisazeewo okutandika okutendeka abaami b'amagombolola ku ngeri gye bayinza okukwatamu ensonga z'ettaka erya Kabaka mu kaweefube w'okutaasa ettaka lino. Omukwanaganya w'emirimu gy'Obwakabaka musaza Kooki Oweekitiibwa Gertrude Nakalanzi Ssebuggwawo agambye nti ensonga z'ettaka mu Kooki n'ebitundu ebirala zaafuuka ndibassa nga kyebavudde basalawo batendeka abaami ba Kabaka bamanye bwe bazikwata. Mu ngeri y'emu n'akunze abantu ba Kabaka okwongera okujjumbira emirimu egibakulaakulanya n'enteekateeka ezitwala Obwakabaka mu maaso era n'abasaba bagule emijoozi gy'emisinde egy'amazaalibwa ga Kabaka beetabe mu kaweefube w'okulwanyisa mukenenya eyakosa ennyo essaza eryo. Ekooki abantu ba Kabaka abaami ab'amagombolola bali mu kutunda mijoozi kubanga tulina birthday run nga 28 magombolola gonna genda kwetaba mu kudduka era emijoozi gyatuuse dda era n'amakubo aganaayitibwamu gamaze okutetenkanyizibwa. Bityo buli muntu yenna afuba okulaba nti awaayo kubanga kino kikulu nnyo tulina okukyetabamu. Kabaka alwanyisa obulwadde bwa AIDS era obulwadde obwo twagala tubugobere ddalamu era omulamwa gugamba nti abaami babeere abasaale kulwanyisa AIDS kutasa omwana w'obuwala. Bityo bannange buli muntu yenna afube omujozi gula $1.5 naye naawe beera kwabo abalwanyisa era abaami be bamu bagenda okuba n'omusomo okukwata ku ttaka. Mu ngeri y'emu Oweekitiibwa Gertrude Nakalanzi Ssebuggwawo akunze abakooki babeeko kye bawaayo okudduukirira ttiimu yaabwe y'essaza baveeyo n'obuwanguzi mu mpaka z'amasaza ga Buganda. 27 tulina ekyoto kigenda kuyigiriza abantu bonna era omusawo waffe ow'ebyobulamu akirinamu nnyo okuyigiriza abantu baffe okubajjukiza obulwadde bukwata butya era nga 28 ye Kabaka azidde run naye ate nga tumaze okuva misinde tugenda okutongoza oba okulonkinga ttiimu yaffe ey'essaza egenda okugenda enjeru kuzanya
omupiira ogw'amasaza bali mu nkambi era beeteefuteefu twawangulamu 26 tusobola okuddamu ne tuwangula nolwekyo buli muntu yenna alina kyalina buli muntu yenna omwagazi ow'obwakabaka ate ne kkooti eyawamu kusaba oweewo kyolina baagala emmere abaana nga bali mu nkambi baagala essente ezinababeezaawo. Musaza Kabula ab'ebyokwerinda mu disitulikiti ey'Eryantonde baweze ebidduka omuli emmotoka ne pikipiki okusimba ku masundiro g'amafuta. Omubaka wa gavumenti atuula Eryantonde RDC Catherine Kamwine asabye abantu bakwasizeeko ab'ebyokwerinda mu kaweefube gwe baliko okwongera okunyweza ebyokwerinda oluvannyuma lw'abakyamu okulumba Uganda. RDC Catherine Kamwine asabye amasinzizo omuli ekkanisa n'emizikiti okwongera okunyweza ebyokwerinda okutaasa ensi eno. Yantonde tetutudde tujja kweyongera kusomesa tujja kweyongera okukola enkuŋŋaana n'obutabeera abantu okubasomesa nti yadde muli mu mukolo mwekengera omuntu yenna gwe mulaba nga temutegeera mbeera ze ate temwamuyise naye ali ku mukolo gwaffe ate temumanye mu kitundu ekyo n'ebirala amakanisa n'amakereziya naki tulabe nga tunyweza ebyokwerinda okuyingira mu masinzizo gaffe gonna muri Yantonde district. Abantu bakkiriza motoka okusula ku petrol station ate kitali kituufu kitali kirungi nti petrol station zaffe twagala zonna nga zirikiriya tekuli motoka zisulawo kubanga omulaba asobola okukozesa petrol stations ezo okulaba nti bwakuba n'amafuta gamuyambako okwongera okutuusa abantu ku bulabe. Omusumba Abudu Mukisa omu ku balina ekkanisa z'abalokole mu kitundu ekyo agambye nti amaanyi gonna bagatadde ku byakwerinda naddala ku bantu abajja mu kkanisa zaabwe naddala abo abajja n'ensawo. Omuntu bw'abajja mu kkanisa kirungi nnyo okuteekawo security yonna n'oteekawo abamukebera okuviira ddala ku mutwe mpaka ku kigere. Kyali badde na kirungi abantu abasinga ne bataddamu kuyingira naye ensawo mu makanisa kigenda tuyamba kuba abantu abakola ebyo ebintu bantu nga ffe batunula nga ffe kizibu kya mwawula wabula osobola omwawula ku security gy'otaddewo n'okusaba ennyo Katonda ayongere obbateekamu entiisa. Musaza Buddu ab'ebyokwerinda mu disitulikiti y'e Bukomansimbi bali ku muyiggo ogw'ekibinja ky'abavubuka abagambibwa nti bano baasimye payipu z'amazzi aga ttaapu gavumenti ge yakawa abantu mu kabuga ak'e Butenga mu Butenga Town Council ne bazoonoona. Omubaka wa gavumenti e Bukomansimbi George Bakunda asinzidde meeru mu Town Council y'e Butenga mu kutongoza nayikondo ey'omulembe yazimbiddwa bannakyewa aba Rotary Club ey'Ebbunga nga baliwo mu Rotary Club ey'e Masaka n'ategeeza nti abavubuka abayiggibwa basimye okutuukira ddala ku payipu ezitambuza amazzi mu byalo olwazituuseeko ne baziwummulamu ebituli olwo ne bamalamu omusulo. Ono asabye abatuuze bayambeko poliisi okuyigga ab'ettima bano kubanga bafiirizza abatuuze wamu ne gavumenti. Munnalotale Ndiwalana Christine Nandagire omubaka wa Bukomansimbi North mu Parliament n'omubaka omukyalo wa Bukomansimbi Veronica Nannyondo nga be baakulemberamu abalotale okubatuusa Bukomansimbi bategeezezza nti ekizibu ky'amazzi kibadde kitawaanya nnyo bannabukomansimbi era nga kaakano baasazeewo bakirwanyise. Munnalotale Ndiwalana Christine Nandagire abikudde ekyama tingogyeko nayikondo 7 ezisimiddwa bannalotale naye era baakutambuza n'amazzi aga ttaapu mu bubuga nga Bigasa ne Bulenge mu Bukomansimbi North abaayo amazzi gabasange waka nga bwe kiri e Butenga. Banga lyonna abatuuze batunuulira bakulembeze honorable wano nayikondo nyingi ekituufu ezifa nyingi naffe tuddabirizaako ekisaanye naye nga bwe tufunye abalotale tubeebaza nti batuyambye ku kutuusa amazzi ku bantu ate mu kiseera ekituufu abaana banaatera okuddamu okusomoza okubaddewo nti St. Josephat oluzzi olugiriraanye luli kilometers 3 abaana bakeera ku makya balina okukima amazzi g'obuugi n'ekawungeezi okukima amazzi ga primary yokka naye gagenda kuba nga ayamba ne community yonna. Twalabanga Bukomansimbi district tulina ekizibu ky'amazzi more especially mu Bukomansimbi North tulinayoko buboreholes bukadde oba bwe tuyita bunnayikondo naye nga enkola yaabo yadda. So Bukomansimbi North tututeyo boreholes mu masomero ag'enjawulo. Nyini ntebe wa district y'e Bukomansimbi Fred Nyenje Kayiira yeebazizza abaka ba Parliament bano olw'okulengerera ewala ne bakwatagana ne bannakyewa nga Rotary okusobola okusitula embeera z'abantu be bakulembera.
nga tukyali mu ssaza Buddu abakulembeze b'abavubuka mu disitulikiti ey'e Kalungu batandise kaweefube ow'okuyambako abavubuka e Kalungu nga babawenda okweza emmwanyi ez'ekika kya kaatingi naddala abo abalina ettaka kwe basobola okulimira n'ekigendeerwa eky'okugoba obwavu mu bavubuka nga bayita mu by'obulimi. Nnyini ntebe w'abavubuka e Kalungu Kajumbi Frank Sebala asinzidde ku kisaawe Mukoko mu ggombolola y'e Bukulula mu kuggulawo empaka z'omupiira eza Mukoko Christmas Cup n'agamba nti mu nteekateeka eno ey'okugabira abavubuka emmwanyi za kaatingi baagala abavubuka bejje mu bwavu. Tuli mu kiseera ekyokulaba nti abavubuka mwenna mwettanira enkola ey'okulima ebintu eby'omulembe. Tuli mu kunoonya abavubuka abasobola okulima emmwanyi ku mutindo nga Ssaabasajja Kabaka waatukubiriza. Ekiseera kino twagala abavubuka abalina ettaka mwe basobola okusimba emmwanyi eza kaatingi ne zikula bulungi. Mujje gye tuli tulabe nga tubasapootinga. Ofiisi y'ebyobulimi ku disitulikiti eri mu kunoonya abantu abeeteesiteese beegenda okuwa emmwanyi nga n'ekigendererwa eky'okwekulaakulanya. So mujjumbire enkola eno nga Ssaabasajja wazze atukubiriza, temutuula temwebaka, ebikande mbirime, musimbe emmwanyi ate muzirabirire zikule tusobole okusitula ebyenfuna byaffe. Omupiira ogusoosewo mu mpaka zino eza Mukoko Christmas Cup gubadde wakati wa ttiimu ey'abavubuka ab'amaduuka saaka ab'ekisanje kyokka gubadde gubulako eddakiika 10 guggwe nga Kisanje ebadde gukulembedde ne ggoolo 2-1 emipiira ebiri gyonna Sengenge n'agiyuza ate omulala gubuziddwawo wekityo omupiira ne gutaggwa. Abategesi ne bategeeza nti bagenda kufuna olunaku guddibwemu basambe eddakiika 10 ezibadde zibulayo. Kansala akiikirira ggombolola y'e Bukulula ku disitulikiti e Kalungu Mugunga Sulaiman Madada asinzidde wano n'asaba abavubuka e Bukulula beeyambise emizannyo bazzeewo obumu era n'alabula abavubuka abakeera okuzannya zzaala mu kifo ky'okusooka okukola beegobeko obwavu. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.